Ekisinde Ekyokumakya. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka. Katonda wange nkusinza kwewadde nzenna omulamba, kwegayiridde olunaku olwaleero lumbeere lulungi lwa mwoyo gwange na mubiri gwange. Amiina. Katonda wange, indruga ensiya zonna ezisibiddwa ku ssaala ze nnaasoma leero ne ku bikolwa bye nnaakola, ze mmanyi ne ze simanyi, zonna njagala kuzifunira ddala. Amiina. Katonda wange, sikiriza ng'oli wano kusinza, nkwagala n'okwagala kwonna okw'omwoyo gwange. Nkwebaza kuba wantonda n'onnunuza omwana wo gw'oyagala n'onfuula omukristo. Ate nkwebaza buli nneema zonna z'ompa, naddala kuba okuumye obulamu bwange mu kiro kino nga ndi mulamu. Amiina. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero. Neegatta ne Yezu Kristo Mukama waffe okukutenda n'okwatula bw'oli omukama, n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kukujeemera leero, naye nnyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa n'etulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema. Luka omutwe ogusooka lunyirira lwa 28. Weebwa omukisa mu bakazi bonna. Luka omutwe ogusooka lunyirira lwa 42. Niiza omwana w'endaayo wa mukisa. Luka omutwe ogusooka lunyirira lwa 42. Maria omutuukirivu nnyina Katonda. Luka lunyirira olusooka omutwe ogusooka olunyiriro lwa 48. Tusaabire ffe aboonoonyi kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Luka omutwe ogwokubiri olunyiriri olwa 35 ne Yowaana omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokutaano. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Nzikiriza Katonda, Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana we ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gaddyo ogwa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Eklezia Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu ku batuukirivu, n'ekisonyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza. Katonda wange, nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Eklezia Katolika by'atuyigiriza, kubanga ggwe nnyini wabituyigiriza. Toyinza kwerimba yadde okutulimba. Amiina. Essaala ey'okusuubira. Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo ng'olimpa enneema y'omu
nsi ate bwe nkwata ebiragiro byo ng'olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu kuba ggwe nnyini wabitulazaanya otuukiriza ddala endazaana zo. Amiina. Essaala ey'okwagala. Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna okusinga ebintu byonna kubanga ggwe oli mulungi nnyo omwagalirwa ddala ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Amiina. Essaala ey'okubonerera. Katonda wange mboneredde nnyo ebibi bye nakola kuba ggwe oli mulungi nnyo omwagalirwa ddala ate kuba okyawa ekibi nga mpeereddwa enneema yo nkomye kuno sigenda kukujeemera. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Biikira Mariya omutuukirivu n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu munkuume mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Biikira Mariya ow'ekisa, jjukira nga obwedda n'obwedda tebaawuliranga nti wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli ng'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumwolereza. Nange nno ayi Biikira mulaba Biikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo. Nzize gy'oli nabo nse mu bigere byo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina wa kigambo, wulira okwegayirira kwange ku lw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Ayi omutima gwa Yesu, Katonda nkuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero nga mbiyisa eri omutima omutukuvu ogwa Maama Mariya omubeererevu. Ŋŋenderera bwe ntyo okuddaabiriza ensobi zaffe nga neegatta naawe eyeetambira buli kadde kwataali. Ate njagala okusabira bonna Paapa baatugambye okusabira omwezi guno. Amiina. Mirembe Kabaka nnyaffe, Kabaka nnyaffe ow'ekisa, bulamu bwaffe, ssanyu lyaffe, ssuubi lyaffe, mirembe tukoola gy'oli ffe abaana abagobe aba Eva. Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwanvu kino eky'amaziga. Ayi omuweereza waffe, amaaso ge ag'ekisa gasimbe ku ffe wamu ne Yezu omwana ow'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tuvudde mu kiddukiro kino. Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Mariya omuteefu. Amiina. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda, webale okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osabibwa n'obuwombeefu